Abato abalungi mwenna mujje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Seeki President wa Masaka City bambira ikinga commentinga subscribinga konako kadde ntumirako nnyo kasagaddeewo n'abantu abali wano waffe Uganda Shira Rose mwenna mbaagala nnyo n'ab'e Masaka mwenna big up. Lunaku nno lwaliwo nno nkyazizza omwana ono Zowi wa Bobi omwana ono akuba zirizimu ziri embi soko tukubiremu awe ngoma yonna eya Bobi yonna gy'osinga okwagala tunula wali aya basi sumulula. Truly eyes lies on your eyes and no boy come to realize man sin. When did this ghetto gladiator lunch and Navio this time sin? Your producer Alan make her the boy didn't do at the because now say a bad man, afu man sin. This is a real bad man stroke to Ayagala Kamucha. Watch this. Aya katongere n'endala. Woman she lied and make I cry till my eyes land dry. She don't care if I live or die, and then she asked me why. Sure, this one is a brand new remix. Natural Bonsa and Bobi is a mix. Dance to the beat and dance to the lyrics. Mazima wamvune mampi. Lies on your eyes and no boy come to you lies man sin. When this is a ghetto gladiator alongside Navio this time sin. Yo, producer Alan make us a boy ding do at the because now say a bad man, afu man see. This is the real bad man's blood Ayagala Kamucha. Watch this. Aya, yiye ya man. Zowi, gospel time now. Now listen. Praise the Lord. Yes, mwana wa Katonda. Yes, mwana wa Katonda. Wama Yesu si mwana wa Katonda. Yes, mwana wa Katonda. Yo, yes, mwana wa Katonda. Bikula Bible jigende munda. Alabya osoma wonya mu Uganda. Ate yasuubira nti nela ino kudda. Matayo 3:17. Eryo eddoboozi lifiira ddala erya baafu. Lwakubanga kale womanya batugafu. Mwagala bagabo banga ine kirevu. Yekuboye mazima Yesu ye bulamu. Ayagala Katonda Yesu goyitiramu. Balungi mugamba mutya nine manager nno nasinga okwasaganya abaana ono ayina abaana bangi babeera nabo ate nene yaŋŋambe naye akubamu kulaga laga tumukubira ddala laga mukubira ddala sooka obuze ku balabi badde mix media abalabi badde mix media bampita Kerenkya ku microphone mbatagaza mbasatiza nga alumbiddwa amajini anti sula ekigambo nga Salongo Jingo nga tuli luddawa ku mix media man bampita KILINKY the baddest the perfect the brand new creature bampita Kerenkya bakwita Kerenkya bampita Kerenkya the baddest Kerenkya sikalankyo mutegeera oyo vijje wange oyo Salongo kyovula banaje nasomerayo bampitanga Salongo nga singiridde firimu za Salongo nsula Kampala ng'obikolanga ye nga nziragira ddala noziraga mu kibanda ali alina kalike yagamba alina kasinema we yagamba nti abaana twabalese kukumanjaga ate kakati bafuna mbuto mubi naye mubi luli bolo nja mukyazaako Salongo bukatandika butandisa magala lugala masana afuke je videos sajja oyo kene nga bigenda biti togattiriza era nga womanyi togattiriza mu magezi era nkulaba ekyo bulama ne library olina Salongo wamwagalira ddala tubeerawo ne baana abato mu magezi obasanze otya abato baana abato kangaye kubategeera nabo ne bakutegeera tiwe tutegeeragana kyobola nga bye bakola nga bo balabye baba babifuna mangu ayitegeera we nga bo balabye baba bakola ki kali nga bolayi computer abo nabo balabaawo bajja ne bagyeteerako ne bazanya game bamanyi gye ziri eno neemubbowa n'agenda ku ndala ekitegeera balalamuko si ba bulijjo ogambye Luga naawe mukubira ddala Luga actually sikoma na kukuba nkuba generals ez'enjawulo kuba laga dansolo nkuba reggae kuba kadongo kamu namukolako naye like nagamba kyeka nkyamubulamuko
Akitegeera nenge ekinkubiseeyo byonna kuba ne hip hop gwe tuyita lugafule nenge ekinkubiseeyo byonna mpandiika so era n'omuyimbi ali eyo nga sobola okuwandiika ennyimba nzirina nnyingi mbadde siina nnyo be naawandiikidde b'amaanyi naye bakyali bange era bwe tuli mu situlaga eno y'okulayizinga gyebali gyebali kati sofa oyina ennyimba mmeka ezizo nga ggwe ennyimba ekyamazima sizibala naye nga kyolina omumanya nyingi kati omuntu ng'akwetaaza omuwandiikira biki byajja nabyo omanyi okuwandiika ennyimba abantu bajja mu ngeri ez'enjawulo eri yajja ne ridimu nga ridimu ye yamukoledde n'agamba mwana njagala kumpandiikira ndongo ng'etambulira ku kiridimu kino eri ajja ng'ayagala luyimba naye ng'ate naye yennyini tamanyi kyayagala akitegeera like n'omuwamu kuzoolinawo endikodinga eddemo n'aserekitinga lwaba yakoze eki lwaba ayagadde bwe kityo kati omwana ono tulabye ayimba ennyimba era gwazimuyiyiza waliwo olwakubya olwa Yesu otolo olwo twagala kulurikodinga era tusaba abawagizi baffe buli ayagala Baby Zowi eyo yonna gy'ali yonna okwetoolola ensi yonna kuba mmanyi asanyusa abantu so si mu bubi naye nga bw'omanyi era kasitwago kabawo ak'ebyenfuna twagala omwana ono tumuteeka ate ku leve eddako etegeera ti bwenna asobodde kubeerako k'asobodde okukola tujja kuba nga tukeeyanza era olwo oluyimba olwo olwa Yesu lwe twagala okutandikirako okulikodinga era abantu naddala abakkiririza mu Yesu this time kambakowooleko abantu mwenna bapasita kubaffe nga omanyi era abantu nti akkiriza mu Yesu tabaako mbw ate simanyi mukatuliki mukristaayo kasita obanga okkiririza mu Yesu n'abasiraamu tubaaniriza so bapasita nga wagambye anyumirwa nnyo Judith babiri obuyimba bwa Judith babiri abunyumirwa nnyo lwakuba kale nti kabaddemuko n'akatengo nga omanyi akizayo ate kamera agitiddemu naye nga obuyimba bwa gospel bwamanyi bungi bwa bapasita bugembe aba Joseph Ngoma obumu abumanyi naye nga tamanyi muyimbi kitegeera obumu abumanyi naye nga omuyimbi takola ki nga tamumanyi kati kapuresha kana kabaddewo nako ne kamwerabizaamu kyobolanga ebimu mbadde tugezaako kumujjukizaamuko katini ekitegeera naye nga tusaba batusupportinge tuwagire omwana ono ekitone kyakirina omanyi bagamba akali bakendo kati nga bwebalabye bonna era mubeeramu gwolaba nti ono ate n'okumumanya nti ategeera ebyendongo kye nasinga omwewunyako n'okulowa ojenajja ekirowoozo kigamba nti omwana okamuteekeko amaaso nga wakubidde akayimba ka Sebatta okitegedde akayise ka Paulo Kafeere naye nga ka Fred Sebatta ekitegeera kyo kyegambye nti obuyimba abumanyi naye nga omuyimbi takola ki nga omuyimbi tamumanyi nga wolusanza mu library abeerawo osobola omusanga awo nga geemu zimutami ng'ali mu kukuba buyimbi kuba amanyi okubukuba amanyi okupulesinga next okitegeera kale musanga awuliriza obwo obuyimba namutu obukulufu ekizibu ennyo okubuwuliriza kitegeera era nze newunyiza nnyo kubanga amanyi kadongo kamu n'otujja eno mu myaka gyaffe kizibu nnyo bosiŋŋana nga kadongo kamu amumanyi nga mwana muto bulungi nnyo kati kyegambye nti akali bakendo okalabira ku mukono kati sofa challenge kizosiŋŋaanyemu nga bw'obimanyi challenges aba ebizibuzibu ebyo ebizibuzibu challenges sofa ze twakafeesinga tugezaako okubikola naye tebinnatuuka era we tubyagala so tukowola nnyo support kati n'ekirala nti tuba ne waaka mungi naye omwana kale engeri gyali nti asoma ekitegeera tutambulamuko katono ate nga abasupporters baffe abamu naddala ku TikTok twagala nakugenda ku YouTube naye naddala ku TikTok
bamu batutwalamu ko speed batyate ayitegeera like ne babeera nga badimandinga ekitegere tuwa akalala naye ng'ate omwana asoma kitegeeza olina okumuteekerawo obudde obusoma n'asobola okukwata by'asoma then ne tukwasaganya ne bino so bafaani baffe speed baddirizeemuko ku 18 kale baseemu ku 17 awo naye nga byewaaka wali nnyo just support batufollowing batuliking batusharing kyekyo kati naawe olinayo ekibiina mwoyimbira ekibiina bakyalibo nalina ekibiina kita freeway entertainment nga kisangibwawo era eno tubeeramu era ne bataano baffe weetutyo naye nga bumanyiera ebyemirimu kale twali bana naye ne tusaasaana so sekyavaawo nti kyavaawo era bwe tusisingana tubikola nga bwe twali tubikola freeway ku nnyimba zaawo waliwo akaliko akatambula bakayita obusolosolo kagamba nti katwekola obusolosolo nti katwekole obusolosolo okitegeera kaga nti eno lavo ya bisolo akankatandikireko intro kagamba wuliriza mutusonyiwe abafu abapapa naye nammwe abali ku bitanda muli bagayaavu abalamu mwe katubakubeera avo tubalumye nga twekola obusolosolo eyo ye tune eriko etambula osobola okusakinga kirincha ku Google oba ku YouTube as in KILINKY itegeera so nyimba nina ke bayita nsobola tinsobola nsobola itegeera nti naawe osobola itegeera waliyo ke bayita Geneti nti Geneti yandekaawo nagenda ne muzeeyi kale kinnuma okubanga gwafumbira kyayi eyali ewange kati nkubamira nga wowe yaayi nga nagamba wansensera nga bulwadde musaayi eyali owange tewasala wadde akataayi kale muzeeyi mungu akuba ebbalaayi akayimbaako bakadawuniloodinge bajja kukannyonnyoka nti lwaki wandekaawo Geneti nogenda ne muzeeyi nga kulimbye nti alina bakayita Geneti kwekali ku Google okuwanika nga gwe bafaani bange mbasaba badde nkyabataddemukko kuwolani katono lwa nsonga za mutono okitegeera ti omwana ono ye ekyamazima alina faani base ennene okunsingako so kati tulina osooka ne tupushinga omwana naffe era gajja kusigala nga ajja mpolampola ajja kusigala nga ajja mpolampola so era mbasaba bongere okutusupportinga nga bwe babadde batusupportinga kati totumidde kuba kubeereddewo abambeereddewo bonna buli omu mu kiti kye bamaanyi kuba inatandika okuspecifyinga awe bayinza obutaggwaawo naye nga buli omu wenna alina kyosobodde okukola atuwa kasheya ku TikTok Katonda akuwe kyosinga okubeera nga weetaaga kalaiki bamuyita Mami Gavi bamuyita Mami Gavi abasajja abasinga tebatafumira nnyo ku bakyali baabwe batya nti balina emizannyo emirala emizannyo gyabwe bagifunira ne liigi nga liigi kikakyeyo ayinza nti obeera kambayite ttiimu ayinza obba ne ttiimu zinga 6 naye kati eno ye ya Collabo yekuba baba batwetaaza okutuwaayo obuyambi nga bwe ngambye ku Zowi ono twagala recording ennyimba ezaddala tuve ku TikTok ali tusaasaane ensi yonna ekitegeera enamba osobola okuba ku 0704 216 551 eyo yeyange kenyini n'abaagala endongo abagala okukola ki abagala like okubawandiikira music
ye number 0704 216 551 eri mu mannya ga Lubega Brian. Endala eri ku TikTok, so ogenda wali eri no viewinga TikTok account yaffe nobanga ogisangawo. Kakati Zowi abamwetaza asobola okuyimba ku mikolo w'ebitwala tugende. Era kati twagalira ddala nga wegambye nti aga tulicording music owa ddala nti kuba bangi era bamwagala ayina waalazeerazeeko kaawo abantu batandise okumutegeera. Twagala agende nga akube ku mikolo egyo emikolo like birthday parties bino ebyamasomero tuwadde zitunakwagala nnyo bya nga bw'omanya amateeka g'eggwanga ebivulo emisana tuli free ewe tuli naye kiro nti sawa 5-6 twagala bino ebyemisana bino so sobola okutambulira awamu. Yeah. Kakati ndowooza kyekyo Zowi soko gituggalirewo. Gikube n'amaanyi sokodde wali gikube n'amaanyi keekwatire wano bwoti. Truly light lies on your eyes, and no boy come to you lies man sin. When did the ghetto gladiator alongside Navio this time sin? Your producer Aaron maker the boy didn't do add because now say a bad man man sin. This is a real bad man stood anger kamocha. Watch this. Bannaye tetugenda sukkawo wano agituggalidde mubeere bulungi. Agigadde mu style.